That is what struck my mind. Nengambe kitegeeza abaana bafuluma ne bakola zi degrees zino naye nga batuuka mu katale k'okunoonya emirimu tebasobola kukola bye basomye. Takuteeko naye omaze emyaka 4 oli ku university maama afunye ssente taata anoonyeza ssente basula tebeebase kyokka omaliriza olina okugenda ate osasula omulala abikuyigiriza bakulese ku executive media gwalina degree tosobola bikola tomanyi kuteeka kamera mu focus yeggo okimanyi kamera saabigenda muko yadde omusajja oyo ofunangayo obudde n'omugamba njigirize bateeka kamera eyo mu focus aleme kuyitako nnyo oba waba taliyo terikko okitegeera so oyiga camera focus white balance obuntuntu obwangu then wali erina oyiga Premiere Pro, After Effects ne skills endala ennyangu yangu so that waba taliiwo osobola obyeteerako shia obyekwatiramu nze kuva dda by the way nga nkola obulango era ne relationship yange ne bebe etandikira mu bulango ngo shootinga bulango nga editinga graphics yajja n'akalango ka shoye yalina omujamaica gwe yali yaleese so yansanga oba yali ayitawo yansanga ni computer nangamba okola kino ngamba nkola graphics kandabeko ne muzanyiramu nangamba nkolera akalango just like that nampa audio nangamba kakole nenkamukolera nangamba era from that day to this date teri amukolera adverts neboba busy akunoonya newemba busy obulango bwa Abitex bwonna obulango bwa Keti bwonna all the promoters nze akola obulango obwo naye siranga if you know goliwa recommendation exactly so anyway idea ya skills clinic etandika because of that skills gap eri mu baana baffe abali mu masomero abasoma nga ebafuluma tebalina kye basobola kola so mu lockdown messages wezijje nyingi nga wembuuza abantu bano osobola kukola kinga omuntu akugamba kyonna imagine omwana ali ku campus Zubeda akubuuzizza njagala mulimu n'omubuuza mulimu ki kyonna ensebe emukubye ng'akooye exactly so ekyo nendaba nga kizibu kinene naye nze kuva dda nalinga traininga from church oba ogenze Entebbe era abana ba mu comment section if they know my story abali Entebbe bamanyi mu church na traininganga group y'abavubuka ngoba traininga ki dance music drama nga ndi choreographer group bali bagiyita Miracle Saints Entebbe Miracle Center